abantu munsi balina ebisirani. Wanji era nga bwe mulimu n'abalina emikisa naye mu maaso agagwamu ettaka kizibu okubaawula. Omusajja yalinnya eryato lya banne n'ebisirani bamuyita Yona. Abasuubuzi batisse emaali, abasuubuzi basuubudde sizoni, bagenda waabwe kukola sente, n'omusajja ajemedde Katonda naye n'alinnya eryato lyabwe. Yalina okugenda, yalina genda wa Nineve, n'alinnya eryato erigenda e Talusiisi ly'abasuubuzi. Nga naye ajemedde Mukama ali mu kudduka koolingi. N'agwa mu lyato ly'abandi n'ebisirani bye. Buli mujeemu aliko ebisirani. Kiwandiike. Ojeemanga otegedde nti you have attracted a curse. Okujeemera Katonda kuleeta ebisirani, kuleeta ebikolimu. Okujeemera bazadde bo kuleeta ebisirani, kuleeta ebikolimu. Okujeemera bakama bo ku mulimu ogubasendinga nti ojja gukola naye n'ogaana okugukola teweetaaga yakukolimira. Ekikolimo okiwanuddeyo. Rebellion attracts a curse. Yensonga lwaki Katonda agamba nti if you rebel you shall be eaten by the sword. Naye bwe munaajeemanga munaalibwanga n'ekitala. So wegendereze mu bulamu bwo olema okutambuliranga mu mwoyo gw'obujeemu. Obedda njogera ku mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu takuganya kujeema. Waliwo abantu ab'ebisirani gw'osobola okuteeka mu mmotoka yo n'akufiirako okumenyeka okugulu n'otuula emyaka 3. Either yafiirawo oba naye yafuna obuvune. Era mwe baanamu aba boda boda mwebale buli lwenzirengera walinga nyingi nnyo nsanyuka kubanga mutwala abatemu, mutwala ababbi, mutwala abamalaaya, mutwala abantu abaliko ebisirani ebya buli ngeri. You need to soak your boda boda in the blood of Jesus.